Hello, the final channel, Nero. How are you? Let me hope everyone is fine. This is your fan, Fifi. One love you give from Jordan. 2021, you will all be reset back to factory settings. Nchidamu, 2021, you will all be reset back to factory settings. Obulungi bw'ensi is about all citizens coming together regardless of what party you're in, but all of you having one cause. And what's that cause? Ensi yaffe kutereera kulaakulana. It is the final channel, announced at SPV Graphics. Nabagambye runo terunaggwa. Omukyala Zari azeemu n'afunayo kaakadde ayanukule ku mukulu penge oba n'aba people power be bamuvumye ebiyitirivu. Asoose n'abuuza ekibuuzo, ani yanywanga enjaga nga ne bw'alinnya ku stage agamba abaana bagifuuwe n'asuubiza okuleeta obujulizi? Temutumanyira, mutuleke to raising our voices. That's what democracy and freedom of speech and human rights, that's what those words mean. Mujayo past z'abantu ani ali advocating by youth okunywa enjayi. The internet doesn't forget, remember? Ani ali advocating by youth okunywa enjayi nga ne bw'alinnya ku stage aginywa kijjudde. Internet terimba mu bigambo bye. I'm not using his past against him. Do you know what makes us grow? We grow by going through those mistakes, rectifying and taking mistakes, that's growth. N'agamba akatambi ke bamuwaayiriza oba akatambi ke yakola akamuviirako erinnya lya Nabukalu yali akakola n'omuntu yagamba yali long distance relationship. Waliwo abantu abatera okukola ebintu ebyo. Mbu yali akakola ng'eri munnaalabirako. We yalabanga bakyawaganye n'asalawo akakozesa omutiisatiisa obutamuvaako. Ebintu ebyo babikola. Those things are done by humans, not animals. Bameka kuma babeera mu long distance relationships. Ke kakatambi akamuviirako erinnya liri. N'agamba naye ye tafuddeeyo kuba eyo ye pasti ye tesobola kozesebwa kumujajinga lwaleero. Ye kye yabuuziza kyangu omukulu alina credentials. Pasti y'omuntu tosobola gireeta gikozesa olw'okuba ayagala answers era tonzizeemu. Ate bw'oba tonzizeemu gwe n'olowooza nti ogenda kunvuma era ngenda kusigala nga nkulabanga atalina amagezi because you haven't educated me about who you are. I need to know, who are you? What do you stand for? What are you doing? What is your plans? What are the credentials? Answer, simply answer. Ntegere kikyoli. Ndowooza nagezesaamu okuddamu ekibuuzo ekyo ne mubuulira credentials. Ndowooza kyano tagiraba. Tuli awo tulina Museveni atuwa emirimu agijjewa. Musiiba mwebasi. Kale be mwagala okuzzaako babawe. Mutuwe credentials. Temutuvuma. Mutuwe credentials tutegeere tulina okusala eddiiro lwa nsonga zino. Bwe mutaatuwe credentials ne musigala nga muvuma abantu mugenda kulemesa Bobi akalulu. Kati mumungambire agirabe the final channel. Zari osobola okugenda n'olaba ku the final channel. Nziramu ekibuuzo ky'oku credentials za Bobi Wine. Yabudde n'agamba abasoka bakolewo ekintu ekyenjawulo. Beekole nga olabo ba Rwanda night, Busoga night, Acholi night. Nabo bafunewo keekyabwe basanyukeko. Engeri omukulu penge ndowooza simanyi bwe yabitegedde naye. Ndowooza yamugambye abasoga balina obuzibu. Kyemanyi people power ne mu Busoga gyeri. Saagala olutalo luno Zari ate oluteekemu mawanga. Ensonga yabadde yiyo gimalirize. Wabula yavudde era n'agamba ebyomukompeyalinga ne Bobi alaba ye tebikola kuba abantu babiri babeera banjawulo. You can only find one Bobi as you can only find one Zari. Awo ndowooza mutuufu. Okujjako kati ate ensonga zaalimu zeetaagisa nnyo Bobi kuba bino si bya disiko, si bya bulungi, si byaki, wabula bya mbeera z'abantu ebyobufuzi. Simanyi lwaki ate osanga ensonga za Bobi ng'ate Zari yazoogera. Anyway, naye alina right munnansi. Ndowooza alina endowooza ye. Yeye endowooza ya Zari kyekyo kye bayita democracy. Omuntu asobola okubeera ng'awakanya oba ng'awagira. Tewali musango ku ekyo. Omuntu asobola okubeera ne history. Nogamba nti Bobi Wine muyaga biki eyo history ye. Ne Zari
history ye musegu malaya biki eyo history yaabwe. Kati yagamba buli muntu abeere history we naye tetumukozesa kujajinga kikigenda mu maaso. Okay, nekyo nakyo tukikiriza. Teri agenda kuddayo kutunuulira history wa Zari. Kati Zari agambye enkulaakulana abantu be balina ogyekolera. Tuli awo tulina Museveni atuwa emirimu agijjewa musiba mwebasi. Kale be mwagala okuzzaako babawe. Bantu be balina ogyekolera teri gavumenti ejja gikola. Era sisuubirayo muntu asaba gavumenti kukola nkulaakulana. Naye waliwo ebintu ebimu ebiri major nga byo gavumenti yerina obikolera ng'ekozesa ssente z'abantu. Omuntu wasaba eddwaliro sisuubira muntu kuzimba ddwaliro lye. Fenno tetusobola gazimba naye ate walina okubeerawo amalwaliro ga gavumenti. Omuntu wasaba enguudo sebo n'obeera ng'ennyumba yo munda erina tiles njeru ne pavers nga za white. Bw'ofulumya Range Rover yo ng'olinako gy'olaga oluguudo lwayitamu sigo oba walukola era tokkirizibwa kwekolera luguudo. Ndowooza abantu balina right okudimandinga okuva mu gavumenti yaabwe. Oli waba dimandinga tekitegeeza mbu nno tayagala gavumenti. Oli asobola demandinga ng'akuliramu obwesige that you can do better. Kubanga abatakulinamu bwesige oba abayinza okugamba nti tajja demandinga asobola okubanga ya giving up n'agamba omanyi kambyesonyiwe katubyesonyiwe tuli byekolera. Naye if people are still demanding, maybe there is some hope nti maybe government esobola okukola ki obawuliriza. Kati saagala Zari otwale nti nno abantu bwe demandinga for better it means they don't like government. No, they only demanding because they feel government can do it. Osobola okusaba omuntu ekintu kyatasobola kukola? Sisuubira nti waliwo asaba omuntu ekintu kyatasobola kukola. Kyova olaba omuntu waafa tugamba Katonda mumumuze mirembe. Kizibu nnyo okusanga omuntu ng'asaba Katonda mbu nno muzuukize akomewo mu bulamu. Kiba kizibuzibu ekyo. Naye era omuntu walwala bamutwala mu ddwaliro bagezeeko mujjanjaba. Era olaba agwamu essubi n'agamba nze n'eddwaliro lintamye abakkiriza nti obulumi bwafuniddeyo wakirika afa buwone. So abantu abademandinga from government si nti nno tebaagala government, they feel it can do better. Yeyokka ensonga eyo ensobi erinnya mu bantu abali mwenyareera. Wosaba oluguudo olulungi ng'agamba towagira gavumenti. Wosaba essomero eddungi oba towagira gavumenti. Wosaba eddwaliro eddungi oba towagira gavumenti. Nze nno nandiyagadde nnyo omuntu okunsaba kyensobola okumuwa. Manya omuntu agamba Nero tereezaamu wano. Kitegeeza alabye trust ndi nno nsobola okutereezaamu. Nero kyusaamu wano. Ekyo kitegeeza andabyemu obusobozi okusobola okukyusaamu. Wabula omuntu agamba ono fala takyalina kyayinza kukyusa. Omanyi kyakola? Akuviira buvizi n'agamba wayi kamwesonyiwe kamuviire Katonda yali nyamba. So government ya NRM ng'ekyalina omukisa abantu ogisaba tuddumowa. I think balina bawelkaminga nakulaba nga basolovinga ebintu ebyo. Than ate okuteekawo obukyayi mbu gavumenti w'ogisaba ku luguudo olulungi olwo togyagala. Ogisaba oteekawo ebyokulonda eby'amazima awo oba togyagala. President Museveni weerabanga gavumenti ezo zasaba ebintu tebisobola bikola yakwata mundu. Teyasaba kuddamu kulonda oba teyasaba nti no wabeewo kulonda kwa mazima na bwenkanya. Yamanya nti ebyo biganye biziremye kakwate mundu alwane yakyekolere. So opposition ng'ekyasaba gavumenti okuteekawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya kitegeeza ekyalinamu ko trust nti gavumenti ekisobola. Oba Bannayuganda bakisobola. So bambi temubegobaako omuntu wakugamba mbuno tuteerewo okulonda okw'amazima n'obwenkanya, tuteerewo amalwaliro amalungi, tuteerewo amasomero. Kitegeeza akulinamu trust. So tolina mugamba mbuno akusabye ekitasoboka. Aba alowooza nti okisobola. Kati mukakase nti okisobola osobola okusigala mu gavumenti. Nze nagamba gavumenti oba NRM ekintu ky'oggula abantu gundi ayogera nnyo tumugule. Nze nagamba tekikola because abantu bwe baba 15,000
oba emitwalo 5 nga bonna basaba essomero gwe n'okwata liida waabwe n'omuwaayo obukadde 100 yeeyozeeko enfuufu ku mitwalo 5 wasigaddewo 49,900 egikyasaba kiri kati sente ze wandiguzeemu ono senga ozikola okusolvinga problemu eno ojja kusolvinga ebizibu by'abano bonna naye woogulayo omuntu omu woogula wano fulufiga nga bafunayo fulufiga omulala woogula seya obaani nga bafunayo Bobi Wine oba Besigye ekitegeeza nti ekyokugula abantu mu opposition tekikola ekikola kwe kusolovinga ebintu kusolovinga bintu wobisolovinga you don't need an opposition solve what they claim that is wrong and then there will be no opposing. Sometimes people don't oppose because they enjoy to be on opposition, and even they are not on opposition, they are only demanding for better. Nze kyekyo kyendaba kamatereyo omwana ono olwaleero nasazeewo nga buli video gyenkola nteekayo omukyalo ono alina YouTube channel eyo bagiyita One Love One Love TV kamuteekeyo abanyonyole. The final channel, Nero. How are you? Let me hope everyone is fine. This is your fan, Fifi One Love You Give from Jordan. So guys, let's keep sharing his link. Let's keep supporting him. We need to make 100k. So guys, let's keep sharing, supporting him. Tell all your friends to subscribe. Keep sharing his link to all your friends on WhatsApp, Facebook, ever. So guys, I'm called Fifi One Love Yugi. Guys, imagine I'm checking a call on my YouTube channel. It's called One Love TV, Life Stories and Charity. There is some video that Mujimu's watching, learn something from them. Every time when I comment, I'm gonna be tagging my link. Please follow that link. I'll be tagging also my number, my WhatsApp number, if you need any advice, if you need anything, because even to be in cool charity, love, one love, especially bakadama nebesekadama mwena banisaba mu checking eko guys nange mu supporting tukwatire wamu tubeko ekintu kye tukola ekyongera ku ggwanga ekyongera ku bantu aba bulijjo. So I love you guys. Keep supporting him. Keep supporting each other. Big up Nero wango muwat. We love you. Don't forget to share and check on me. Bino sibya politics, bino sibya bino bya magezi mazali. Use your brains. Timuvuma nnyo fa, muvuma nnyo kale muvumye, and then what? Mwavumye nnyo. No, then what? What changed? Mugendeyo bambi mu subscribing. Omukyalo oyo naye abenga channel ye agikuza. It is the final channel. Zanera alongside SPV Graphics. We out for now.